Deje University Sports Department. Jevuddeko Kampala University yerangira ku bannantabega mu empaka za university we yawangula emidaali 19 egya zaabu, ekintu ekibiina ekiddukanya ebyemizannyo matendekero aga waggulu Nusufu kibigambye nti kikyamu. Mu kusaba okubadde ku Hotel Africana, Ndejje mwe basiimidde omutonzi okubatuusa ku kkula lino, Kisenyi mwatangaliza ku nsonga eno. As a federation, we are encouraging ourselves to stick to the values, to stick to the rules. Omukolo gwe gumu, University mwekwasiriza Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Charles Bakabulindi emidaali n'ebikopo ebyawangula mu mpaka zino. Mu mpaka amatendekero ga Uganda bwe zaasinga okwegirisa, Ndejje ne Kampala University baasibagana ku midaali 19 egya zaabu, wabula Ndejje n'ereeba n'omudaali ogwa ffeeza. Wabula, Kisenyi alabudde Ndejje buteeyibaala mu mpaka z'amatendekero ga Uganda ezigenda okutegeka ku UCU ku nkomerero y'omwaka guno, kuba University nnyingi zizeetekedde. Ye Minisita Charles Bakabulindi ayozayozezza Ndejje okutuuka ku buwanguzi n'okulaba nga ttiimu yaayo ya volleyball eyitamu okukiikirira Africa mu mpaka z'amakirabu ga Africa e Madagascar okuyinda mu Mei w'omwaka guno. Tuli basanyufu nti ne university zennyini ekintu ky'okudduka okuyinda sports kibyekwatiddemu. Kuba abasinga obungi baali balowooza nti ebintu by'emizannyo bikoma kuba n'abatasomye. Ndejje emidaali yasinga kugiyoola mu mizannyo omuli volleyball, emisinde, badminton n'emirala. Omukungu wa Nusufu Mark Kayongo kyagambye nti kyavudde ku kwewaayo kw'abazannyi. Ndejje yeegulidde erinnya mu kuzimba ebitone by'abazannyi, yeetaaga obukadde 13 okwetaba mu mpaka za Africa eza volleyball. Frank Serugo, WSTV, Hotel